abantu abakola surgery wano nali wano nenjogera ku kintu kya surgery alel this year before the tragedy nimbagamba banayi bumba mukola surgery mukole surgery zidinamu sente no tekemu ka sente akawera nagenda mbagamba mukole surgery ziliyo mugende mukole surgery baba training baba koleke emibiri baba koleko bobufunye ka sente. I always advise people that for the women side abasingo obunja abasobola kuberanga olino obusobozi ina potential ina ka sente making sure ositula nogenda nokola ki nogenda bakola ka surgery mbandi ya social media nga bali to mukyala sema bamuyita mimi yagenze ku surgery ne mugamba mimi bobo yagala kola surgery omanyo ina title joweteeka ko ka boss na oyaka keteeka ko nayakonze sikumanyinga boss kumanyinga mimi mbadde nkusaba bobo kola surgery tokola surgery ngeya bitakagwaji yakola mbadde mbuuza abakazi abanene nabo banyumira costumes banyumira ko ku bikini we banyumira ko ku swimming costumes nako walo abakyala abanene mwali badde mutuyamba ne sibasanga mungoyeza surgery yabitakagwe ruda nagirabinga ate babo yagikola ate yatandika kufuuka kirala there is a chef bwa yakola gastric sleeve yakola takindoza oba bajjamu bingi nnyo batwala n'ebyenderera ne bamujjamu ne particles ezirala tasobola kubeera nga kwegamba ate bwagenze n'asala omubiri yakagire ddala n'abiranga alabika bulala nnyo. I don't see the beauty coming back to her. Ndowooza ate ruda bumukola surgery tomalaako nnyo kola ka surgery nga don dikapo gye yakola mama America gye yakola kola ka surgery ako kalabire ddala nga gye kalinga butufu ke kakateeka shape akalaga mu sente wateekamu waspeninga kasente mufumbi ne bantu abakola bana aba Boston abakola surgery ateken ne bagana okuvanga we balina okubeera. Learn to do a surgery mugende mu surgery ziriyo. Mimi kwegayide bobo ogende mu surgery teeka mu kusente nga don dikapo gye yakozesa teeka mu kasente oveeyo ng'olabika bulungi nnyo ojenga bakusaze bulungi nnyo nebino bimulakola bisajjale bya mutandise okubeera nga tebijja batereza mugende mu tandike kufubutuka nga bitakagwa bwe yafubutuka bwe kijja kubeera kirala nnyo. I'm warning you for women who have money. I've seen it as a training thing today. If you have some money abasinga obunyi mugende mukola mu kasajjale yes okay money show money ezo bisinga obunyi lesinga obunyi abakyala kyobola bambagala nnyo abasinga obunyi abalina mu kasente ne mugenda ne opening up doors zamwe ne mugenda ku surgery ne babakolako emibiri gyabwe and that's one of the key things nabagamba that omuntu bafuna kasente bobata nabakola ku surgery yonna nga tebakutese ko tebakututeeko ne bakujjamu ko mutwalo gwa doolo bentwale ebiri kijja kubanga tubeera mu league zinenkulu zentero kuida the top leagues ukigere so mimi bobo ogeze ku surgery kola ka surgery kali akaliyo kansuubire wagenze no spending sente ziwera kubanga simanyi oba kasente okalina n'abasinga obungi abagenze mu surgery bokabo na ranking abakola surgery abasinga okola surgery kyasinze kubeera superb they don't need the cap wena muteeka muda credit don't need the cap yekagwe na wa credit ne mugambo yo wakola surgery kyasinze kubamba teri mulala yena yali akoze surgery nga don't need the cap we mama America mama temumanyo yo mwita Donald Cup kati gwali eyo nga tokola nkosa jali eri obulungi bwetu mugifuka ate n'ekirala mulekera okusala ebigambo n'abawulidde abantu abasinga mutuule eyo ku platform yamwe ne mukubya kerere yamwe ne muogana ne mugamba bu Donald Cup ya Tereza yagamba Kibeddi atekewo embeera siteekawo mbeera lwa Donald Cup bino ebintu biri independent ze Kibeddi nayogerera zekka muvumire mwe yasanyeyo mu Kibeddi yaveera okutandika okumbulula abantu bamwe tebabeeranga kuba kapo mu maaso ga Kibeddi ekino kibagamba dda tebabera ko bakapo era ngenze mbalaga measures ezo muze muziraba teri muntu yali abudde kubeera dikapo nga bwe mpita ba dikapo dituti number 1 show money wekitegera so bwogenda mu sajjala eno badde mbasaba mukole sajjala eriyo lwakuba twali twesize nnyo lutakagwa ne sajjala tiimu yaabwe yetake nenyenza okulaba ate tutakagwa engeri gyagenda afuluma omubiri gwe gufaanana obeera lami alinganga agenda okubeera nga kwegamba omubiri gwe gugenda kumugwako ate togenda n'osukka n'osalira ddala ate ebbere ne lisigala nga ddene nnyo omutwe ne gusigala nga muzito nnyo ate n'obeera nga kwegamba tuvudde nga modo bwogenda ku sajjala vaayo nga kamodo vaayo nga bwenna bakusazeesazeeko naye ng'osigala mu kashepuko ng'okusosa okuweesa omuntu appetite okugamba yes you are into the game this is what I always tell people naye omuntu n'agenda neyesasaasa n'asala omubiri ate n'asobola okubeera nga tasobola kuvaayo bannaye nabagambye nabazudde abakazi abasinga obunyi mwagala kweteeka mu liigi z'abadikaapo tubeegayiridde bw'oba tosobola kuweza kasente kamala tonaba kumalayo ng'abantu betuwawa ranking togenda mu surgery mulaba consequences and we always talked about the good and the bad side of surgery ezimu abantu mwabalaba bagenda abamu ne bakola surgery zaabwe za 12 mwalaba bavaayo nagenda amenya abantu abannayuganda bakola surgery I came out kati mnyamagamba Sarah Jo yakola surgery ya face n'akyusa face ye wentu mugamba yes asobola kuba yavaayo n'akola mu beauty kakaliyo nezija ne bagamba waliwo omukyalo omulala w'e Boston oyo yagaana okubeera nga bwe yakola surgery teyavaayo nga bwe kirina kubeera ni criticizing ekyo mwe surgery gye yakola teyavaayo mu bulungi bwayo nezija nga amenya abantu abajja bakola surgery wano so for the people who have done the surgeries nensigala nga mbagamba mugenda awali omusobola okuteeka sente and I always tell you the people musobola okutunulya amalwaliro ge bakola mu surgery basajjoniz abaliyo abakola surgery body surgery abakola tummy cuts abakola zino sleeves okitegera mugende nga mugenda mu bintu byennyini ng'osobodde okutegera bino okugenda mulekera okugenda mu bintu bya layisi